Abba Makasi kyakoze basajja bange. My goodness. Kasuku kukuwaza banga. Aina bachelor's degree in community psychology. Bagikutte ne bagivu omwana yagikutte n'agivunga vunga ati. Bajo student mubs. Ne bamukwata bati. Mukadde waffe Emmanuel Sendi. Ne bamukwata nga agenda twale ebyo olugezigezi aladini. Ha presidential advisor ye. Omwana kyata Uncle Wizo Abba Makasi atwadde Christmas gift. Mvuddeyo kubeera nga mwebaza Abba Makasi. Thank you so much. Twali badde wasinga Abba tewajja olugezigezi bw'abantu abo n'olukwata n'olukasukeeri. Naye kyensaba kiri kimbannange tubeere bakkakkamu. Bangi mwagala okuriplayinga omwana oyo ffe abamu ku badefenders be tugenda mu defendinga wabula agala okubeera nga addamu Abba Makasi olina okukozesa olulimi lwe yakozesezza lujja bba luzungu. You hear me bro? You wanna say? You know what I'm saying? Kakati Kasuku Bajo Madam Presidential Advisor mukadde waffe Emmanuel Sendi muyine ennaku bbiri semusigaza boxing day n'olwokumeka. In fact musigaza olunaku lumu lwa boxing day. Twagala reply ku lwokutaano puliddeko mu Kasuku ne Bajo bagenda gatta oluzunguzungu lwabwe Makerere University ne Mubs baddemu. Ine imagine abasajja bakulu myaka 8 ng'ogigasse muli kana kamyaka 19 kemwagala okudi Abba Makasi. Thank you so much. Daniela mwebale kubeera nga muteekateeka omwana ejjoogo ly'aba millennials eryo tuli be. Yes. Nze ni team Abba Makasi kuvadde 1 ye tetugenda kuva ku team Abba Makasi yafumbye eri ku X bagamba he cooked yafumbye abasajja n'omukazi omu n'abafumba n'abakalanga natwa Christmas gift tubawadde olunaku lumu lwanca by Friday reply naye ino ba mu luzungu ate oluzungu olumuko ne ku accent oluzungu luganda lwa Bajo ne Kasuku no Kasuku oluzungu lwogerera ku KFM no twagala you want to say bro getulinze. Yes, thank you so much Abba Makasi.